nenkuba mwaka fananyi nga njala okutunulira expenditure ya government egenda mu byobufuzi expenditure egenda ku service delivery expenditure egenda ku okukuza economy y'eggwanga kati tugende in general capital development mwe muli amalwaliro mwe muli amasomero structure oba oliawo n'ebirala bigwa mu kuweeri kati olaba kyembadde mbagamba bannayuganda n'abalala nti ono abatukulembera bo bategeera concept ya politics era gye bateeka tekimuganda kuyita bakaba parliament bebina kubatwala gy'abatutte buli omu n'amuwa 10,000 emiliyoni naye nga mu ddwaliro teri ddagala ne bajja kati seekyajja olw'okuba ajja talina mukuumi ye wajja kuvuga totuyambye ekkubo liri bbi naye nga gavumenti yalyogera emyaka 17 emabega buli bbanga kati ewange ngenda kulaga waliwo oluguudo oluva Kabimbiri okutuuka ew'Obulenzi mu Luweero bwe tuligende baakalyogera emirundi oba emeka tukuze tuli bato nga tumanyi kolansi bwe tulivugirako eggaali n'olwaleero kati baŋŋambye bo babala nnyumba babasasule n'olw'okuba babala enju kuba obululu bukoze eki butuuse sekitoleko katono nnyo mu kaseera akakamu simanyi gwe nga gwe kweza enguudo z'obulidde emyaka 10 gavumenti ng'ezoogerako olwotute buvunaanyizibwa n'ogenda mu bitongole ebivunaanyizibwa n'ojjayo facts ezikwata ku luguudo olwo n'oddayo abantu bo n'obawa information entuufu ekwata ku luguudo mu kifo ky'okugamba obugambi nti no muziraba enguudo zibalemye muziraba otwala obuvunaanyizibwa gwe nga seki n'ogendayo naawe notabeera mu politics wakuvuma bali kubanga tebakoze ojje ku mutwe kuza ku kibegabega nagonze ekifo ky'obaka parliament ewange nze ng'omuntu nagamba omanyi abamu bakifuna ne kiba kizibu ku bo naye ate nze nafuna obaka parliament nga bwe nnina okubeera nze ŋŋenda bwe mba mu kitundu manyi enkiiko zenkuba obukubi kati oluguudo gavumenti bagibanjiza ku mpapula bw'owandiika noga nti njagala ombuulire ssebo bwoti ne bwoti ezo ebbaluwa fayiro y'enguudo ebanja enguudo njirina kati sirina olwoka nina oluguudo olutwala baffe ebamunaanika ng'oyita ekalule olwo naluwandiikira ebbaluwa kuba baŋŋambako lwakoma ku procurement nga balugabira kampuni fayiro zabuliraawo kati ebyo byonna ne mbiwandiika oluvannyuma lw'obbiwulira n'ogenda bw'ogenda ku fulo ya parliament matter of national importance ziba za nkuba yatutta amasomero biki naye bwe bamala obyogera ne babiwaawo enkuba gyetaagudde gy'owulira amabaati enkuba gyetaasudde bintu gy'owulira ensigo kati kye tubadde twogerako nti politics mu Uganda yatusiba empingu atusiba atya empingu nti omukulu ono ali mu ntebe bwe yajja mu ntebe yajja ategedde nti obuvunaanyizibwa bw'ebyobufuzi bw'obwesibako bw'oti ogenda kukola ngenda kuwa ekyokulabirako amawanga ffe tugenda ate naye abadde mu ntebe emyaka 4 ate yali minisita mu gavumenti enkadde ogenda ebweru kye tuyita benchmarking ngenda kugereza Tanzania kumpi Magufuli yali 5 naye buli wamu bamulozaako mu bikolebwa bamulozaako ne feeling ze ne bw'ogendayo mayinza okumanga omwoyo boli yalitamuka naye oluguudo yalulekawo olwaliro Kenya twatandika nayo kugula leero eya Namboole bw'ogiraba etwala abantu basabira ne ku kkubo be batuuse etambula nekoma wali Namanve ne Namanve etuukawo olwaliro emyaka 40 gye tugenda mu nsi eyo olinya train n'oyanga teweegomba taxi niyo olwaliro wano omusajja abiraba ebyo byonna round about wano e Kampala bazikoledde emyaka 3 bamaze goba Kisaka ne bajjawo ebibaati Saapolo Kagwa tetumanyi gwe banaamalago babaggulewo bakola oluguudo ne bakola oluguudo round about kusaawo bitaala naye ssebo ngo emyaka eki bamaze goba muntu katwagala waliwo ekyo ndowooza bunaku baba katowulira ddaamu eri gye bakola oluguudo luno lwekaluma olwo lulinde luwe emyaka nga 10 bagenda kukolako balekewo ebikola awo baveewo ndiwajjali bwe bakola balekawo ebimotoka oyinza olowooza birima biba bipaakinze byakaliraawo kati enkola y'abano yakiguumaaza kati mu palamenti ogwaffe tuguyisa mu kisaawe mulimu enamba 11 bamwe goolo bwe babaleeta n'agamba goolo n'aguwaayo ne gugenda gye guyise bwenywa mwenna muba mufunamu teamwork muba mwangudde naye olwaleero wano waliwo abalaba nti Buganda egenda kuteeba wano tulina ogikuba wano lifa lifuuwa eyeveewo n'otandika ogamba nti egindi nga waffe yagulina oyo mumuwe penalty enywe kati bwe tubanga tuli muleese oba mu muzannyo bwe gutyo kiba kitegeeza tetulina lugendo budget olwaleero gye twakola omukulu n'aginona
bwe yaginono olwaleero tugenda mu makati gaayo bw'otunuulira tutuuseewa okusinza ku information eva mu NRM bagamba okusinza ku manifesto yaabwe